ne babagaana okulinnya mu America. Ulidde abamu tebalina na visa na passport. Kati okugaana omuntu tojja kugenda mu America nga tasingaddwa na visa na passport ogamba kimuluma nnyo nnyo. Akati naffe abamu tubadde twamanyira dda okubutabira na night prayer era titwekanze nnyo mpozi abadde beetegese okubeera night prayer oba abadde beetegese okubeera mu bisaawe bebayinza okuba nga beekanze naye ffe tubadde twakigumira dda nti tusaba misana ekkanisa okuva lwe bazikola myezi 2-3 egiyise tusaba misana tetulina buzibu na gavumenti naye tulina buzibu naffe ne ku Christmas twasaba ne ku Boxing Day twasaba ne ku luno nga 3 mu December tujja kuba mu kyaki emisana ekiro buli muntu yena alina kutulindira ku radio na ku TV kwajja okubeera ng'abantu abalala bonna ekinyumo ky'emmisa ekibeerawo ddala ng'omwaka mulungu tuguyingira bo abantu bagenda kifuna batya bajja gumikiriza nga bagumikiriza emyaka 2 egiyise bakirabire ku TV bajja birabira byonna ku TV tujja bayingiza omwaka nga tuli ku KTV n'ama-TV amala kyendowooza ne NBS ejja kuleeta kamera zaayo abantu bayingiza omwaka mu ngeri eri scientific kubanga tuliwo okugondera amateeka ga gavumenti era tuliwo okugamenya akati katugumiikirize wali omusajja yayogera enjogera yali political yagamba nti gondera omukulembeze gw'otayagala osigale ng'oli mulamu oli gw'oyagala asobole okusiŋŋana ng'okyali mulamu bw'alibanga atuuse okujja kati naffe tugamba nti gondera embeera eno eriwo akati omwaka ogutaliimu covid gusobole okusiŋŋana ng'okyali mulamu tuddeyo mu kisaawe ng'okyali mulamu enjaguza bweti eri scientific terina ngeri gye bagobyeko ndiga endiga kituufu nti waliwo ezitanakoma mu kkanisa besanga abambye abakyala abakadde oba abantu baffe abakadde bamaama ne bataata nga bakadde abamu babadde bakyaliyo ewaka naye ekikulu byonna gye bali balamu ekyo kisinga obukulu kubanga ate singa baafa twandyogedde ki ate olwo twandikaabye galigaliwa nolwekyo okuba nti tebannadda mu kyaki abantu abamu naye bwe baba nga balina olunaku lwe balidda nga bakyali balamu tukyebaliza Mukama Katonda abantu bagaliza omwaka abalala kale katwala omukisa guno Dawudi Kiganda ge mmanya gange Saalongo wamu ne mukyala wange Sindi Kiganda njagala okubaagaliza omwaka gwa 2022 ogw'emirembe era ng'ekigambo bw'okiwulira bw'oneekwata Mukama bwe kigenda okukubaako nti 2022 so si 2022 kyokka kyokka naye 2022 ffe abamanyi okulingiza tubiringiza nga mwebiri by'obadde osabira sigala ng'oli mulamu Mukama Katonda ajja bikuwa wangi ate oguguna bamusango gwange ennaku enkulu zakututte zitya ate mmwe tutyo wabula ffe abasabi twenyamidde okuba nti nabakomaddeme bagambye tetugenda bubeerawo nti nno mbeera yakuba nti nno tusula mu kuruseedi n'ebiriyo biro tebiriyo ntugamba okuguba mwaka oba babadde babakkiriza okuddamu okusula mu bisaawe okuva covid ero yajja mu mwaka gwa 2020 okusaba kwaffe okubeera mu kisaawe enamboole enakivubo ekololo ekampala mukadde nga 3 Desemba naffe twayimirira ng'abantu abalala bonna bayimirira era ne tukkiriza ne tugenda n'ekyo ekiriwo olw'ensonga nti embeera naffe twali tugiraba ate ekyokubiri engeri gye tuli bakkanisa kitukakatako okuwulira abakulu abafuga okusinziira mu Baluumi 13 ate era gye tukomye obugumiikiriza ndowooza gye bukomye nabwo okutugasa nti gavumenti ezenga eggula section ez'enjawulo eza society era naffe yamala netutuukako ne bagaa nti ab'amakanisa kati nammwe tubakkiriza okusaba ndowooza kati gyekulungudde emyezi giringa 3 tusaba mu kkanisa zaffe nga tukuuma SOPs tuzobuzavinga bulungi omuli social distance omuli okunaaba mu ngalo okwambala mu masiki n'ebirala nze ebirango nabiwulidde naye nsolooza nti byadde bitukwatako kubanga ffe bye twasiŋŋaaniddwa tukola era bye tukola abantu abamanyi olusula mu overnight omwaka ono gubasanga mu kkanisa bo mubaliseewo bajja gumiikiriza nga bagumiikiriza emyaka 2 egiyise ekyokusulawo kyokka kyekivuddemu kubanga Uganda ekyalina amateeka ga kafyu kati tetulina bwe tusiza abantu mu bisaawe naye emisana
ng'erabulaba kutusaba ku Sande nekwolwo olunaku era tujja kusaba emisana mu kyaki zaffe tutegese okusaba era nga bwe kwabaddeyo ku Christmas era nga bwe kwabaddeyo ku Boxing Day kuba yabadde ya Sande era bwe kubaddeyo nga ne ku Sande zonna era ne ku Lwasatu mu olumu ffe mu kyaki tujja kusaba era nga bwe kibadde mu kisaawe e Kampala mu kadde ffe kati gye tutegekera okuba nti Nakivubo bakyagizimba mu kisaawe e Kampala mu kadde gye tutajja kubeera naye mu kyaki abantu abagambye bajje basabe ekigenda okubulawo ndowooza kyekiri ekya crossover wali ku midnight kubanga ate olwo abantu balina kuba bazzeeyo ddeeka kati ffe kyetujja okukola tujja kikola nga bulijjo bwe tubadde tukikola omwaka bajja guyingira mu ngeri eri scientific whereby nti fireworks bazisuubira ziraba ku TV ngera bwe twanga omwaka ogwedde bwe kyali ne ku maleediyo babeereko bagamba Abaganda nti ekibaawo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi Musumba ndowooza 2021 omwaka ogusinza okuexposinga ekkanisa naddala ey'obulokole abasumba bangi bakoze ebitajja ebitaliimu nsa omwaka guno gwogerako ki eri ekkanisa y'abalokole abantu okukola ebikolobero tekyatandise ggulo bw'onoogenda okukebera mu bayibuli yo ndowooza mu ssuula ey'okubiri eya bayibuli mu kitabo kye bayita Lubereberye mwetandikira okulaba ebikolobero nga Kayini ngatta muganda we Abeli emyaka 20 egiyise Yuda Isikaliota yali yamuye mukama we Yesu olukwe ne bamukomera ku nsaala kati tolinayo mwaka gw'ogenda kuŋŋamba nti abantu tebakolangayo kyewuunyisa wabula ndowooza midiya zammwe ze zitaaliwo tekinologi yataaliwo naye buli kyolaba kyonna ekiri wabeera ono omukazi gwewalabye yawanisa abaana be kumuguwa ebibaawo midiya ye yali teriiwo naye bibaddengayo mu society kati midiya tuyambyeko bi-expose nga bikuba mu toki gyebiri Musumba munno Pastor Mujingo yavudde yakola emikolo okugana divorce tannaba kubanga nti nno emuwera mu kkooti wabula kati ge tulina wagaliwo galaga nti nno yavuddeyo n'agamba nti nedda nze yagendanga ku mukolo yagendanga mugenyi mukulu ekyo kyogerako kinga gwe omukulembeze mu buweereza bwa Yesu Kristo yakyogamba nti yakola omukolo yese finga temwatuyita bannange ate mukubiriziganya kati gwali ludda wati mayi kati bindi mmonsinga gwali berenga maka g'omukulu Nyumbi Tenga omukolo ennaku z'omwezi 7 mwaliyo ffe ne mutatuyita katulaba nga poliisi mwe beyeetaaga okumuginyonyole kubanga tuba abataaliyo tunaabinyonyola tutya kati mmwe abaaliyo mwetaaga okunyumizaako ekyaliwo katukitegedde naye mu buntu abamu bagamba tekyandibaddewo nanti kati nannyini kintu bw'avaayo n'atandika okugamba nti ekyaliyo ate nga bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirwa ate nga tali mwekizayo badde njagala mmwe ab'amawulire n'abalala bonna bakwatibwako ensonga eno mwongere kubuuliza ddala ye wakati nze ozudde saaliyo kati ngenda byogerako kyebyo nga saaliyo omusajja ajja kuva andi wulire ekiyinza okubaawo ayinza okuvaayo n'akugamba nti ffe twali tuzannya kinnayuganda kati awo tunazzaako ki kati mbuuze mbulirako ate bagambye bw'ozannya omuzannyo toyambalanga bwe bufaanana bw'ozannya obusamize oyambalanga musamize bw'ozannya ng'omugole oyambalanga mugole bw'ozannya faazi olina kwambalanga faazi si bwe kiba kakati challenge weeri we tulina obuzibu bwe tubulina singa anaavaayo n'atugamba nti nze nali nzannya kinnayuganda tunazzaako ki gwe nange tugenda kuzzaako ki kukwati kwaliko nti okodwa invited invitation ey'okwanjula naye ku kyange kyenkugamba kaadi byonna bijja kubaawo aveeyo bakkiriziganye n'akagurupu kaabwe bonna abaliyo bewalaba beekubaano oba bayinza okuba batidde kooti oba bayinza okuba batidde amateeka nenga baga nti mwategedde tukkiriziganye tugambe nti ffe twali mu kuzannya kinnayuganda kati poliisi oba kooti awe neeyongerako ki Ssenyonga agamba nti yayanjula malaaya ebyo no byetaaga kubuuliza Ssenyonga bampita David Kiganda ebyetaaga kubuuliza Ssenyonga yennyini ebyo saagala biyingiramu ebyo byetaaga kubuuza yennyini okwanjula owokubiri nga nasooka tonamuwa divorce
bw'omuba alina emyaka 29 kitegeeza ki erimu abaweereza anti kati nkugambye kyangu nnyo omusajja okuva ali nakugamba nti nali nzanya Kinnayuganda kati ffe tujja kuba tumaze okwogera ebintu nga twogedde bingi nnyo nga tubyogeredde mu busungu ave atudisprove kagedize nali ebyo nabina bye mwalaba naakakola buli kye naakakola nabadde nzanya Kinnayuganda kati tunazaako okujja katulinde poliisi ekole omulimu gwayo kooti ekole omulimu gwayo mu convicting kati awo nze mukomyangawo kamera ne munzijamu eddoboozi lyange naye kati it is too early nyinza obyogerera musajja naga nti walabye ffe twali tuzanya muzanyo gwaffe nga tukola content wa TV yaffe kakati balabye bampalambye mbu nakoze bwendi ajjanza okugambira nti yali azanya Kinnayuganda onookola oti Pastor Mondo agamba gwe asibukako bino byonna kuba gwakulemberamu abasumba okukola bino okukola eneyisa bwenti Mondo ki Mugisha Mondo ki Mondo Mugisha Uganda erina bamondo bameka Mugisha Mondo tasobola kyogera ekyo Mondo tasobola tasobola kyogera atati hatayita bwayimirira ku kyogera kubanga mukolo gwe wagukola kye kimuganga tasobola mumuwayira ate tutya Mondo wano ye yali oba yali ku mukolo oba yali akolanga ani babayita batya abeetala ennyo nga yatereza abantu katumwa oba bayita batya ku mukolo simanyi ye yaliwo kati ogwo kwanje ogwo katolanga mumuwayira yali ku mukolo gwe yali akola ku abeera abo baba ayambanga ku muntu nga MC bwatu bagatusa microphone wekito nize namulabanga buli wantu wali wano saizi ya mode sobola kulira microphone saizi ya mode sobola kuzza kati mugende ku Facebook mujja kusanga ebifaananyi nga gyebiri kati mwe nga temunambuuza mwenjagala mumbuulire bamondo bali bameka mu ali omu Mondo Mugisha kaakati ebisinga mugende mbibuuze ye mumubuuze nti ye gwe wano ate ye gwe wano oli bamondo bameka simanyi abantu babeera n'emitawaana gyabwe emitima gyabwe tulaba ensonga zaabwe gwe zijjaga Kiganda ye yava Kiganda yava kyenvudde nkugamba kati mumina kubuuza mondo mugende ensi erina bamondo bameka ye gwe gwe tulaba wano mu bifaananyi ayeetalanga mu mukolo ono mulala oba ye gwe kwegamba mondo katalira genda obuze mondo nti oli mu bamondo bameka ofa ki naye nga akulemeddeko naye ate bannange nze munsaasire kubanga nammwe nga bwe mulaba ku levo yange n'ekika ky'omulimu gwenkola mujja kuba muntudde ku mwenna mukola emirimu gwe gumu nani akola ki musumba asumba wa kanisa eri mutundu wali eri mutundu kati ate yali ludda kati mutundu kati yali ludda wayi yali ebutundu kati anti nawe tuzokwogera lwaki ogamba ali Kenya nze ndi Uganda nze ndi mu Uganda wensumba era nyina wensiŋŋanibwa mu Uganda naye alina amaka e Uganda genda obuuze mondo bw'obanga alina bye yayogedde ng'alaba bikutawaanya sooka omubuuza ekibuuzo kimu nti olimu abantu bameka tulaba wano yeggwe wano mu bifaananyi ayeetalanga ku mukolo ate gwoyogera bino kati yajja kubuulira bannange abenkulembera bajja kunyiiga oseka ki lwaki teweesaasira benkulembera sebo nyina abantu benkulembera mu Uganda balina bye bansuubira okwogera ne bye batansuubira balina bye bansuubira okukola ne bye batansuubira nedda sebo nyina abantu benkulembera mubasaasire ate nange munsaasire bannange ezo kale banne njagala otwala omukisa guno okubaagaliza omwaka omujja ogwa 2022 mukama batukuumire bulungi nammwe mwekuume covid mwekuume noono omunikoloni ajja naye mwekuume kitalo nye eky'abaana betwalabye nga maama waabwe abatuze abatadde ku muti naye tubasaba mukendeeze obusungu ku nsonga eyo naali agadde ndowooza okukubiriza abazadde tetukoze kimala ku nkuza y'abaana bw'otunuulira omukazi oyo ekizibu kirimu upbringing omukyala yakoze ekintu ekyo kintu omuzadde kyosobola okulaba nga omwana akyali mubuto kubanga kirimu poor anger management eredda abantu ebizibu bingi naye ate wano mu Uganda tewali effort emala
abazadde tebakikoze ne gavumenti erinawo effort. Nalirozande gyali badde emirimu gya Minister of Gender okugenda ku buli mulukaana ku buli ggombolola okubaako ebintu bye basomesa abantu bejjemu obusungu obwo bw'ettumbiizi kubanga bukyaleeta ebizibu ebirala bingi nnyo.